tuseeko mu dakiika eno yennyini mbere nga nkwanjulira abayimbi bannakatemba ne ba presenters ku radio ne ku TV ez'enjawulo abasazeewo okuba nga ate beegatta mu politics. Tutandise n'omwami amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Ssentamu era ng'ono yenyiga mu politics oluvannyuma lw'okwesimbawo bw'atyo n'abeera nga akiikirira Kyaddondo kati wenjogerera agenda kuba nga avuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Ngenda kuba nga nkulaga ab'enjawulo okwo kuliko omwami Victor Kamenyo naye bw'atyo yasazeewo abeere ng'omuziki aguteekako kapoozi katono ddala ate abeere nga yenyiga mu kye bayita politics. Ngenda kuba nga mbakutangazaamu sigenda kuba nga nkumenyera biti mwe bajjidde wagye baze kukiikira naye ngezaako kulaga abo ba celebrities ababadde mu biti eby'enjawulo okugeza ng'okuyimba okuzannya firimu n'okupresentinga ba comedians. Patrick Omujuka wuuyo abadde munnakatemba ate nga radio presenter naye asazeewo abeere nga yenyigira mu politics. Omwaka ogwa 2021 tegugenda kuba mwaka mwangu nnyo naddala eri eggwanga lyaffe erya Uganda. Kano akalulu kagenda kutokota nga si kasaanikire anti kino kisitudde omunene n'omutono omuwanvu n'omumpi omweru n'omuddugavu okuba nga ate mwana tubba kyetabamu. Dr. Jose Chameleone oyo naye yavaayo bw'atyo n'aba ng'agamba nti guno omwaka nange njagala kwesimbawo ku bwa Lord Mayor era bw'atyo n'aba nga ayingirawo bw'atyo bw'alabika. Ono nno ali mu DP gye yaggiddemu. Omwami oyo yasalawo naye ayingire ebyobufuzi ate si ye yekka bakyali bangi ngenda kuba nga nkulagako abamu ku abo. Oyo mwami amanyiddwa nga DJ Jacob Omutuuze oyo nno akola ku Dembe FM naye bw'atyo yasazeewo abeere nga yenyigira mu kalulu kano aka 2020 era naye ne yesimbawo ayina gy'ayagala okuba nga akiikirira. Nkugambye abawanvu n'abampi baavuddeyo mu kano kagenda kutokota nga si kasaanikire. Oyo mwami amanyiddwa nga Dr. Hildaman ate nga ffena tumumanyi bulungi nnyo muyimbi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate nga atuyimbira ddala bulungi naye bw'atyo yavuddeyo. Naye kye njagala ojjukire nti abayimbi abasinga 100 ku 189 bali wansi wa People Power, bali wansi wa NAP. Osobola okuba nga okitegeera bulungi kye njogerako. Oyo mwami amanyiddwa nga Khalifa Aganaga abadde nga tukuba wano enguliko naye yagambye omuziki gusooke guwumulemuko katono ddala ate nsooke ndabe ensonga eno eya politics naye bw'atyo n'avaayo n'aba nga yenyigira mu kalulu kano era nga naye wakwesimbawo mu mwaka gwa 2021. Oyo ye mwami amanyiddwa nga Omubi Masembe ate ng'ono abadde presenter ku radio ku TV emanyiddwa nga Bukedde naye nga wenjogera essaawa eno takyakolayo. Naye yagambye tomusaaga nange ngenda kubanga nesimbawo naye bw'atyo bwe yalabise era nga naye yeetabye mu kalulu kano agamba nedda nina okwesimbawo mbeeko kyenkolera eggwanga lyange. Nkugambye bangi bayitirivu olukalala luwanvu naye era nja kuba mmenyako bensobodde. Oyo mwami amanyiddwa nga Tegusulwa Innocent era ng'ono yatukolerako ku Bukedde TV. Singa mujjukira omwami yaleeta engombe egamba toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu ye mwami oyo naye yagambye teyalutumidde mwana yagambye nja kubanga nenyiga mu kalulu ka 2021. Oyo mwami amanyiddwa nga Mr. Mosh abalaba NTV oba Spark TV mumutegerera ddala bulungi cheza.com ye mwami oyo agikolako naye yagambye nedda kano tekandeka nina okubanga ate nkenyigiramu mbere nga mpeereza eggwanga lyange. Nkugambye nti bangi ate kino tekisookedde mu Uganda nedda kino kivudde mu nsi endala zonna kubanga abantu bangi bavudde mu bintu byabwe ne baba nga ate benyigira mu politics. Ono omukyala amanyiddwa nga Sumaya Muwongera nga tusomerako ku mawulire ku Bukedde TV naddala agataliiko nfuufu bw'atyo n'agendako ku Top TV era gyali ate nga yaliko ne ku Salt TV naye yagambye temusaaga nange nzija naye n'aba nga ate akenyigamu. Kyengezaako kugamba nti kano kaabajjeyo bonna. Oye mukyala amanyiddwa nga Milka omukyala oyo singa omujjukira bulungi yakuzanyiranga Monica mu Deception naye yagambye nina okubaako nange kyenkolayo yajjidde mu kayero ngera bw'omulaba naye yagambye agenda kubanga yenyiga mu kalulu ka 2021 era bw'oba ogenda okulonda omuteeka mu bwongo naddala mwe abeeye ejjinja. Oyo mwami amanyiddwa nga Walkaga Mathias naye teyalutumidde mwana yagambye abekyengera tabaleka ayagala kubanga ate abaweereza naye bw'atyo yenyize mu kalulu kano. Mbadde nkugamba nti ensi nnyingi nnyo okugeza nga Nigeria bangi abadde bazanya firimu ab'amaanyi ddala abakolakola dda amannya naye ne baba nga ate firimu baziwumuzaamu mwana ttu ne baba nga benyigira mu politics kakati kyekyagudde mu kalulu ka 2021 e Uganda. Oyo omukyala amanyiddwa nga Namulondo Zakia ate ngono mwana nzaalwa y'e Busoga abadde atuzanyira comedy ng'ali wamu ne Swengere ng'ava mu
Kiswengere family yagambye Musaaga kano nange nkagalako kopi bwatyo nabanga ate naye akenyigiramu ddala ono ye Kasiita mumutegerera ddala bulungi ate nga amanya gamatuufu ye Katumba Faizo wakajanja nnyo abadde atuzanyira mu Zubairi family yagambye nzija kubaweereza ate oye mwami amanyiddwa nga Ronald Mayinja ono yazaabye tabamu kuva ddanga n'ennyimba ze zayimba ziragira ddala nti politics ayina okubanga amwesoga era bw'owulira ennyimba z'omwami Kyagulanyi oye mukyala amanyiddwa nga Agnes Nandutu ono nga adda atuweerezanga ku NTV omwami omukyala oyo naye yagambye politics tondeka bw'atyo n'amwesoga oye mwami amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya naye teyalutumidde mwana yagambye bino nina okubanga mbyetabamu nkugambye bangi ddala naye ng'ate nja kuba nkulagako bensobodde baze okubanga bakyenyigiramu tewerabira nti omuweereza wo nze Fifi Jeranis ankaha ate tewerabira okubanga osubscribinga ku channel yaffe oli wadde mbo commentinga okulikinga obwanga osharinga oye mwami amanyiddwa nga bitone abe Makindi yabagambye njagala kubanga mbaweereza bangi nnyo nnyini ddala naye nkuleteddeko abo bensobola ate ono ye mwami Katolubwama ate nga abadde nga atuweerezaako ku Lubaga South ababadde mu kintu kino mbadde mumutegeera ddala bulungi lwaki